that I wanted, the kind of grandparents I wanted for my children. So I just thank you for the people that you are, not only us in this room, but to millions of people and nations across the world. So I just honor you, and I thank you for who you are. I love you guys dearly. And everyone's briefly mentioned how Rob and I have met, but I want to quickly note one thing before we move on. Rob, I don't think you and I thought that we would be standing here today. And I think that all of that honor and credit can be to God. He took a girl from Latvia and a boy from Uganda, and we met in the United States at Oral Roberts University, of all the universities in the United States. The Lord took us through different journeys throughout ORU. We weren't very close, but we knew each other, like Rob said in his speech. But during our last senior year, he really connected us. And he was, like he said, we were in the senior project together, and he was the creative individual who was overseeing all the creative aspects of the project, which is not shocking, would you say? He's quite creative. And he had decided to take on all of the photos for the school. So he was going to be taking the photos and putting those photos would be used in a portfolio to advertise the entire project. And so once he had submitted those photos, I stumbled upon several images, and I wondered why I was the only one who was singled out in every single photo. Because at the time, we were just friends. We were just classmates. We were just peers. So as I've been reflecting, it really dawned on me why that was the case. And it's because you found me. And you chose me amongst the crowd. And so I really wanted to show you a photo that he took. And this is the first photo he ever took of me. And so I wanted to gift this to him. But the meaning behind it, I think, is King Solomon wrote in the Bible, in Proverbs, he who finds a wife finds a good thing. And so, Rob, I believe when you took this, you knew subconsciously what was going to take place. So, I just wanted to thank you for finding me and for choosing me. It is the greatest honor I will ever encounter in my entire life. So, when you look at this photo, I really want you to be reminded every single day that I will choose you over and over and over again. And I just thank God for ordaining our steps for this exact moment in time. And I look forward to loving you forever. Nze lujja omulungi atulaba olunaku lwayo tulina abali Hila Holdings Uganda Limited era nga buli tulabika nabo tubeera ku site oba giyite construction site nga waliwo omulimu ogugenda mu maaso ate era nga mwenna Abannayuganda okwetooloola ensi yonna musinze bategerera ku biodigester matches ne byonna ebigwa mu construction babikola bulungi. So tuli ne omukugu Mustafa omukulu okuva mu Hila Holdings. Ogamba otya leero? Ndi bulungi sebo mwebale tukyalirako nate toyanzege pozi kantwala omukisa guno nange mbe yanjulire nze nsubuga Mustafa nkola ne Hila Holdings Uganda Limited. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu
zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Eyakamanya enkola ne ya biodigester sooka omuyiseemu kaawo mu full details biodigester kyeki asooka amala okujja atutuukeko wano we tuli. Okay, kati gwe wenna abadde yakatujoininga tubadde tulaba nnyo Cavuton obadde tulanga lessons zaffe zino ne Cavuton biodigester tugimalayo nti no biodigester septic tanker emanaginga bukyafu omuntu oluflashinga obukyafu nga bujja mu tanka eno ng'ebagibalaze nga emulungula oba ngambe breaking down digesting obukyafu buno nga bufuuka amazzi ago nga gagenda mu section eri ey'amayinja gye bayita soak pit. So mu long process ekigifuna mbuno tekola ki tejjula olwokuba nti obukyafu babumulungula nebufuluma ng'amazzi. Biodigester eno erimu emigaso mingi. Gwe mugaso ogusooka mbuno tekola ki tejjula. Omugaso ogw'okulala nti nno kati nga wulaba ono tuli oba ngambe kati weno webeire nabeera nga oba restaurant oba bbaala ono dambu bajateekawo pavers wonna, so ejabeerawo alongside ne compound ejabeerawo oba parking bayinza ogifula park kyona kyebaso parkingako waggulu yesebo esobola parkingako bulungi ate nga system ekola ki kitegeeza otaddewo system yo ate era still okwesizaawo nga parking yo. Ekirala nti egenda wafunda undi eri owandirabye nti no engeri gye kiri kifo kiri genda beera bize wandira obudde oguntu gujja beera gunene nnyo singa tukozesa septic yaffe ya bulijjo naye okala nti kagenze mu kafo kafunda ate nga kawedde. Ekyokulala by the ndooza nagwo mugaso nti tetwala nnyo bbanga ddene nnyo tubeeraawo tuli mu kukola gundi bazimba abantu abazimbi tebakyagala abazimbi tebava ku saiti so etwala ebbanga tono okubeera nti ekola ki eggwa kubanga kati nga wulaba eno etutte ennaku nnya okubeera nti kuliko excavation okusima n'okuinstolinga mbino ebintu ebyenjawulo. So mu bbanga ly'ennaku nnya ekoze eki ewedde just nti toilet tebanazizimba ne plumbing tannakolebwa naye ffe tuva wano abeera ready ogikola ki ogikozesa essebo. Ekirala nti eri cost friendly oba ya bbeeyi ntono. Omuntu ali eyo bw'aba nga asabye quotation eya septic n'eya bio gy'alaba nti n'eya bio eri wansiko okusinziira ku yaki ku ya septic yessebo. So bwebityo bwebiri. Kale tuyiseemu ku mbeera gye muli mu kukola mu biodigester wano leero ekifo kikyuseemu kakati okwawukanako ne bulijjo oba ne gundi enkadde mbadde mutusanga nnyo ku nnyumba ez'amaka oba apartments. So kati olunaku olwaleero tetuli ku waka ate tuli mu apartment wala tuli mu kifo kya business eno olindooza ejabbeera oba bbaala oba restaurant kinaaba kuye tetumanyi naffe naye nga kifo kigenda beera kya business kiri commercial. So olwaleero okusinziira ffe nga yatunnyonnyolamu kwe twasinziira ne tumuteerawo obunene bwa tanka eno. Eno tanka gye tumuteereddewo leero y'abantu bimeka bisatu. Kuba oli watubuuza ogamba njagala biodigester naye ajja buzi nga tamanyi kikyayagala. Fa abamu advise ne tumugamba waliyo ey'ekikumi waliyo ey'abantu 40 waliyo ey'abameka. So okusinziira ffe interaction gye tufunamu naye kwe tusinziirira ne tumugamba kino ojja kukozesa eno ojja kukozesa eno. So okusinziira ku kye twadiscussinga noono tetwagala nnyo omwatula client waffe nawa gye tuli naye nga okusinziira twayogera naye twakkaanya ne tukola ey'abantu abameka ebisatu. So eno tanka yesembayo obunene nga ndaba nnene nnyo. Eno si yesembayo obunene ate nga olaba nnene naye nga ate si yesembayo obunene okusinziira omuntu kyaba ayagala kye tumuwa. So lwakuba muze mukisa oba mulungi oba mubi musanzeewo eno naye nga ate si yesembayo obunene. Waliwo endala egiddako so bwe batyo ssebo. Eno ekola ne ku ssomero bwentunuulira kati engeri nti mukolera kati kifo kisanyukirwamu oba ekifo oba restaurant oba ki ate ow'essomero wano aba ayita. Yes, ow'essomero kisinziira. Waliwo nalina nursery school bwana buto waliwo alina primary school lwokuba kati essomero liba lizibu nti no saa zino osobola olidetermininga n'olowooza nti no baana bajja babisatu ate mu future mukama n'akuyamba ne likwata ne bajja kyawabeerawo question mark.
so tusobola okugamba nti oba tuteeke eno ku boys wing oba ne girls wing tuteeke oba obulinga abakifunzizzaamu so kisinziiro embeera weebeera.